Uzani ngaruka wanje. Ngaruka. Nokimanisha? Yego. Nakiteka. Just nyenda kugenda. Nkurebera ekikumara. Niko kukigamba ngo niyo ndebere ekikumara. Meshinye nataka kwagire. Abwacho none nsiga ha. Okay. Konka kujiro kuwachireta. Nyiki kitokabire wachingambire kuyenyuma. Tushimukwa no hindo mu mwanya ukangamba tuno manya manager Derek nyenda kugenda. Ukabire wachingambire kurgenyuma. Mbe ninjima yati nta IV izoba ruti naza kuba nagenda. Tuli supplying amasomero ga government gonna mu gwanga. Ebanga lyamala ngotambula mu Uganda. Ngate wasoma. Amasomero tuyinza olowooza nti si mabi. Observation gye walaba ku masomero agali mu Uganda. Observation gye nalaba kusinziira ku masomero ga government agasinga. Abasomesa abaliyo n'abakulira aga amasomero. Kati nze nsinziira ku bitabo by'ettero twala kuba wesanga mu mwaka mufunye project okuva mu government company ya Fountain. Namufunye project za mirundi ng'esatu. Kama ogenzeyo first term ni waba project ejja ne mugenda mu masomero. Ogono tuuka ebitabo by'atwala first term ogenzeyo mwaka ogujja. Ogono bisanga wese tebana bisumula kujja mu box mu bitwalira nga bikyali awo. Ngawe wabireeta. Nga biri awo. Ate nga byaleete. Nga by'abaana kubisoma. Nene babikwata ne babisiima ne babiteeka awo. Kati ekyo era oba olusi n'ogenda mu ssomero n'osanga byonna bijjudde enfuufu mu library mwe babiteeka n'obabuuza kati mmwe ebitabo bye tubaleetera lwaki temubikoza nga mulina bikozesa. Abaana balina okusoma ebyo ebitabo naye byonna bijjudde enfuufu emmese zibiridde olwo zino baziyita batezi ne zitambulira mu gundi omwe nkuyegeeza nga zibiridde lidde. Yeah. So era bukoso bwogenda bukoso oleeta report n'ogamba kiri bwe kiti neera ndowooza tefiibwako nnyo report gy'oba okoze. So kati obuzibu bubeera ku kibubeeri ku headmaster bye bataagaliza bayizi. Era bwogenda okitunulamu obulungi nga essomero kugamba liba terina buvunaanyizibwa. Kugamba babirabira ddala nti bintu bya bwereere. Ate ebintu eby'obwereere nolabira kati birina mulamwa. Naye ate nga bye bisinga okubeera n'omulamwa. Naye ate wogenda mu masomero ga private ne bakulaba nga olina akatabo ka government kono ogamba nti kano baakala akatabo kalungi basiimira bagamba kale naffe singa babituwa kubeera waliwo oluusi government weereeza ne private schools zonna kuba kati esaawa nagenda Emityana ntusupplyingayo naye ng'olabira ddala be basinga obyetaaga be bayinza n'okusanga ne wooli okusinga obunaavuga amafuta ne mubitwalayo private schools zo ziba zibirwanira okubifuna naye aba government baba bamanyi nti bajja baleetera babaleetera kya bulijjo babaleetera. Ate omutindo opposite to interacting anko n'abaana. Na interacting nga nnyo nabo. Omutindo gw'abaana bali mu ggwanga bonna. Observation yo yali ki? Mu kusoma. Observation mu kusoma batya? Abaana omutindo gw'abaana mu bitundu bye bagendangamu mu bibasoma. Like bibasoma mu ssomero. Saababuuzanga nnyo naye nga of ze observation nalinga ntuuka okusobola nalinga sirina budde nalinga ntuukawo ne supply nga ne basayininga empapula zange balina osene nti bareceiving nenvaawo osanga maybe osanga omusomesa nga headmaster nga maybe alina class gy'alimu oba alina gwali mu kwatendinga n'obufuna bwana osanga buli awo wabweru n'ozannyamu kuko nawo n'obuuza ebintu bigenda bitya ne bakugamba kigenda bitya nebyo tulina kino na kino n'obuuza ebintu ebitaliiwo bwentu. Ebiseera ebisinga tubeera mu mulimu naye nga mulimu ogwo olowooza nti gusobola okufamu ne promotion yaagwo. Ebbanga ly'okoleddemu lyobadde mu Fountain Publishers. If you're to be promoted oba kutandika mukyanzezo olina ba under somebody. Yeah. Experience gye nafuna yandeetera okuba nti nga Fountain Publishers ebbanga linamala nabo kuba nabaana nabo ebbanga ddene ne baleka nti weewaawo kale nga bwe nagamba nti kuba ekyanzijjayo kwali kujja kukola wamu na aromatic ng'obudde sijja bufuna nti kuyingira firimu naye experience gye nafuna naye abantu benayenga associatinga nabo ku company abali bansingako nga ngeza kukupuza amagezi nkoze ntya kino kinyingiddemu ngenda kikola ntya nga nekino weekiri nesanga nti nga bwe nkugambye nti kati essaawa zino olwawo project nti za government project ngeze bitabo bino parking ebitabo biki nga nze olusi mbeera general supervisor
nembeera nga supervising abaana buli kimu nga nze kugamba nze mbaleeta nze mbagoba azin kujja okukola kati ne bampeeza obwa general supervisor naye nga mucyo amagezi ge bampa okutandikawo ekintu ekyange era nenga kutandikika era obona kutandika kiki weetaaga nze sinti nali njaga agenda nnyo mu publishing kyenakola nti nalaba nga essaawa yakakati nga tebakyakozesa ba marketeers okugenda up country ku distributing ebitabo nga baleeta nga bawa contracts companies eziba zizze supplying wabo companies nga zo ziri distributing companies transporters nga nazo company nga nabo baziweereza contracts of distributing distributing company ya kati kyekola ejikwasa contract n'ejigabira obutabo byonna gye n'ejiwa obutabo nti kati tuwadde sente bweziti kitegeeza obwo bulina kubanga bwa gavumenti ya bya gavumenti kati ate weeyina okubanga ye akatale ina kanoonya bunoonya awo bafunira awo market yawo akolera anti kale bya gavumenti webijja olwedde ebanga ekulaga nti olwedde bafuna dde erinnya bafuna bufunyi contracts ya kitegeeza tebakyanoonya nyo bakolera contracts za gavumenti tebakyamaketinga nnyo bakyamaketinga naye zino ziba projects nga zize nga za gavumenti naye mu private schools mwe batera okumaketingira so kakati opportunity wali ogirabira mu kudda mu distribution yes opportunity nagirabiramu ekyo era nenzigulawo company era company yange bagiyita Dylan Services Uganda Limited era nange kati nsayininga contract nabo aba Fountain Publishers nenga ne distributing ebitabo babampadde districts zebabampadde oba regions ekyokuyiga kyenajjamu kyawukana kitya kifuna kirine kino kiwa ekisinga okufuna ekiriwa neki ekyokubanga bakukozesa nga maketiya n'okubanga olina kampani yo kino ekyokubanga olina kampani kyekisinga kubanga osayininga contract n'ofuna obukadde bwe baba bakuwadde tugere bakukwasiza nti ogenda ku distributing region y'Elango district zonna eziri mu Lango district mu Lango region nga ogenda okudistributingamu ebitabo amasomero gonna agali omu ga amasomero mangi sanga bakuwadde amasomero 2,000 amasomero 3,000 kati niwesanga nga bakuwadde buli ssomero nti bakuwadde ssente 3,500 buli ssomero kati nozigattagatta nosayininga contract ne bakuwaako 50% nogenda n'obanga olinawo capital wo gaa nti aze nina obukadde bwange 2 kange ne distributing banaasasula nga akomezaawo delivery notice zaabwe so campus olwo obaddeyo wasoma mawulire nasoma mawulire journalism life at campus wagitegeeramu okugitegeera batya yakunoga oba wali nnyo into working essaawa eyo anti nga muzeeyi we yavaawo natunuliranga nnyo ekintu ky'okukola nenjagala n'okuvaayo nga sinaana kumaliriza ng'olwedde esente zitandise okunnyonoona naye era namala ne maliriza emisomo gyange weewaawo saakifunamu nnyo ekyamawulire kuba nti saakiremerako ng'omuyizi bweki byojjukira byogamba nti bino at least byonni bijjukira at least campus wano njibala memories zizojjukira ku campus zobala ng'omuyizi memories zenzijjukira nti nga wamanya ebiseera ebyo ng'oli muvubuka oyingidde kampasi kwegamba obulamu bukyuka ennyambala n'ekyuka n'endya n'ekyuka kwegamba ate obeera waggulu nnyo ku bino bya sekendary okyuka nnyo obulamu bwo nobanga nti tosigadde kiri kyekimu kyoli nafunamu nnyo just kufuna mikwano mipya emikwano kwegamba egizimba otandika okufuna connections kuba obeera mu secondary tobeera nnyo nti ngenda kukola gundi connecting kuba campus nafunanga nnyo connections kuba nalinga nnyo sinkana nnyo abaana abasinga nga bali developmental nga tutula wansi bino nga tugamba twogera ku mboozi ezizimba oba omubaamu obukosa abalinga bagala okuwabya ngoba basinga okwagala okusinga ku bino ebyo twalingamu mu secondary nagifunamu experience yamanyi wadde sigikunyonyodde naye yali kitusujuzeeyo katono nnyo wakolako ku fujjo efujjo nalikolera ddala kuba efujjo eryo we lyajjira nti zino groups zetubeera nazo wesanga nga gwetonywa omwenge ne baagala bakujingizemu ekintu ky'okunywa omwenge awo oli ludda Ebeneza oba Mbalala nali eno Ebeneza wesanga efujjo gwe tonywa mwenge ate ne bagala bagukunywesigwa bakutandikise manye abanywa omwenge oli mu group y'abaana abalalu nga bakola buli kimu nenga gwolina byotakola ne bakinyingizaamu
vaawo tugenda tugenze mu kirabinga Jukira nako lwasoko kunya kumwana. sikyalujjukira bulungi naye jasinzijukira ebyaliwo nti twafuluma oyinza batujjukira olunaku lwali nnaku zomwe zizaaliwo eziti naye kyeŋŋamba ebyaliwo nga otandiikiriza okunywa omwenge. saagunywa ennaku ziwera kola wenagunywa wenaguteera Watandikira ku mwenge ki? sigujjukira bulungi gwali mu kicupa kyali kinene kye banywesa nga tutambula tuli mu kkubo tutambula tugenda mu kiraabu ne bagula ekicupa awo mu kabaala obubala otera okubeera ku kkubo nga tutunagenda mu kiraabu yennyini tugenda nga tunywa ekikupu naye bakindekera nze omuntu omu nenfaafaagana nakyo Nga guwooma gukaawa gukola. gali guli awo guwooma teguwooma guli awo gufumita tegufumita kugamba nga sibitegeera naye nze nanywa naye nga mpulira mpoomerwa naye nga binfumita sibifumita Nga mu kilaabu. aha tutuukayo naye we natuuka olede nga binkubye kuba omutwe gwali munafu omutwe gwali munafu naye naye nga binkubye kati tugenda twayingira kiraabu ne tuzina amazina ge twali tuzina ne tunywa ne tukola ebintu bingi ebyekisiru besobola kunnyonnyola ku mpewo naye byaliyo kati mu kuvaayo ewaali obuzibu tutambula kati yenzo ono mulala twali basatu ono mulala ono mulala Nga bakuwaniridde. bampaniridde bwe bankoonako olwo bankwasiza ekyupa endala ey'okubiri bwe bampanire bankoonako bwe bati olwo ntambula ndi nti bwe mbaddamu bwe titi ngumposi nga muli sofani mwogera ebigambo bingi biki muvuma mukola ki ebigambo ebitasobola kuyisibwa wano ku mpewo ja bakusitula bakuzza waka oba bakuzza waabwe mu ddoomu ku ssomero wennyini kubaka olwo sadda waka wanywanga n'abaana ba kisulo ab'ekisulo bennyini bwewadde kyekikugisaako ng'ate abantu maze okufuna ku ssanyu bagamba omwenge guwa essanyu kikyakola ki ekyagunzigisaako nti natuuka we namala nga amaze otamiira nenyingira mu dormitory mwe twali tusula nendaba nga like baali bagenda okunsuza nga sifiitingamu bulungi kyenakola nengenda mu baana ba senior 1 gye basula nenkola effujjo nakwata bukwasi lupiira lw'amazzi nensumulula taapu nendwambusa bulungi nendukwata nenduyisa mu kamooli namala oluyisa mu kamooli nensumulula nenkwata nembasibirayo bonna abaalimu nga bawulire bavudde mu preps nembasibirayo bonna nenkwata wano awali wansi w'oluggi obanga waliwo akayitawo tuzitono otuyitawo nenkavalingawo bulungi n'ebigoyi kati nembagamba mugeza nemufuluma najjamu ebisumuluzo nembasibirayo obwongo buŋŋamba batobye bonna batobye bakoleko effujjo bakimanye nti oli mukulu abakutamiiziza bwe bali ludda wasaabu abantu bizo of course baba nabalekayo eri nga ndala sifiiti nga mpulira saagala kubeera nabo abaana nembagira nateeka amazzi mu lupiira okuva ku taapu deeka esooka nejjula paka oyadda ku yokubiri amazzi negabeera mangi bonna ne badduka ne badda ku bitanda bya waggulu nenvaawo nengenda nendusiba mugeza nemuvaayo naye bwedde maze tobya emifaliso gyabwe amasuuka byonna mbitobeza kwegamba nabakolako effujjo ly'amaanyi kati olwo management bakimanyira bakimanya bakukola bakimanya kuba oledde nalinamu omusomesa nga tetukwatagana nagamba nti akwanye kakaziko koyagala n'akakwana n'owulira obusungu kwegamba yali ate ali ku jjute kwolwo jjukira tetukwatagana kati mmala obbayira bali amazzi nga nzira eri mu gundi yabasimyafu gye basula eninya ku ddeeka kwe bali bagenda okumpa nsule eninyako neneyambula nga bwenzina banteddeko gundi bataddeko radio ate bazikirizanga bali bazireeta mu bubba baziteekako enkuba omuziki kati omusomesa yagenda okujja nasaa ndi wali ndi mu kuzina ebyekisiru biki ebyo nantunuulira nange nemutunula nti kati ojja kunkola kiggwe nemukola nti gwe olina kyosobola okunkola olwo omwenge gunsindiikiriza okwagala omukuba naye nga musajja yali muwanvu nga alina ekiwago nga nze ndi katene kati naye nga effujjo lye nalinako olwo nga maze okugunywa yeryanzigisa ku mwenge ogeeradde after byonna nga bibaddewo wali ejjukirako bimeka byabaddewo ekiro wali ejjukirako bimeka we bwakya ku makya nzikirira amadaala nga onalaba ezo poolo ezo kati nzikirira nkwata nagwa bugwi
nesanga ndi wansi naye saamenyeka ekyomukisa omulungi naye nesanga ndi wansi nvudde ku madala ngudde wansi naye saamenyeka era baŋŋamba bugambi bantukiza musiikidde naye ng'olwedde eri omusomesa yakoze dda yakambuwadde dda biki rojojo biki amanyira abantu afuuse kati ekirala kumbe naye ayinamu ne kale yakuukuuka omukazi era awo saafuna sasipe bajja muzeeyi yali taliiwo ne wajja yali godfather wange nankuba emiggo mu ofiisi ya headmaster yennyini okunkuba emiggo nakwata emitwalo 10 n'agimpa amba pocket money one ne buzi yali ankubira ki yakwali nakuwa pocket money aba pocket money awaza okunkuba emiggo naye nga nagyo saa tejannuma kali kambuuza emboozi yakawala eva kuki just nga bonaakwana akawala omaze okukakwana omaze okukamatiza ebigambo bye birungi omuyaya aveere mbu olwokuba ye wakabi musomesa muntu mukulu naye n'akayingiramu obukosi omwana yajja n'akugamba nti gundi yadda nkwana amba adda kukwana ate ngaoyodde akimanyi nti nkukwana babakkirizanga tebakubiranga kapolingi edda kapolingi balinga bagikubira naye nga kivuddeyo mu lwatu mumaze okiraga n'abaana bano abaasama ennyo wakimanyirawa nti nakimanyi nga mwali temukikwate kya mu lwatu nedda obukozi kati bwe balinga banyumya nga bamukwana omwana amugamba nti omanyi Roja ye bba wange ndeka nvaako kati oli obusungu bwe bwalinyira n'okuyingizaamu kali nti musomesa ate tebakkiriza kapolingi nze nembigoba mukwano gulina okubaawo buli wantu wonna buli mbeera mukwano gulina okubaawo subscribing akumgo tulina Roja ligamba sima atujumya emboozi ye yatandise naffe ekizaamu amanyi kubanga nawe yakatwiga tako subscribe mwezi gwanga ofunye video eno nga Roja omumanyi naye nga semu official bali tobeeranga kunsaba nti subscribing so that next time obeere nga tosuubwa kintu kyonna kiva ku channel kakati Roja yesewo kale twali tuvuze tugenze kati tukomyewo katonda omusomo naye nga nagambe tujja bigira mpola betu school ne courtship life yo yali etya bunga osoza ogisaminga hapo ngugaseko n'emboozi yakavubuka y'omusomesa naki nti life yange muki school and courtship n'okwana yali etya oba wava ku Ebeneza ngo maze giwakakkanira wagende mbala wali kod era obukozi kati munayo omukwano gwo gujja buzi nawe teguba mukwano eba last eyesomero eba last wadde ebeera last naye ate waliwo abakisigalamu batono si bonna nti baba bakivaamu batono yagala omwana n'afuluma ku ssomero ogenda wanendala bana wala bo abira ddala ngo nga yali akuli okizuira kwe kubanga waliwo omwana wa sekendo yajjanga naweta mu kazigo ko nga badde alina kudda obwongo bugamba kitegeeza nono bwe yavanga ku ssomero bwe yavanga wakati yaddanga wano yalinga nnimba life yali etya life era of course wenayingira HSC era obuze tebukyuka kati ojjukira ogenza opiikinga ofunye n'ekyokuyiga gana omanya ngeri gyolina okweyisaamu nti wena agenda ati nakweyisa mu mbeera bwe nti okuba kwana binandi bigenze kitono jukira n'ebitabo bigenda byeyongera ogenda okwesanga nga ate ebyabakazi ate essaawa zino oba olinako byejjako kwali buba buto eno nga tolina fokasinga nnyo ku bitabo tekwagobyako mu ngeri yonna gyewasomera yonna gyewasomera tekwangobyako n'okukubya emigo gyo baginkuba naye nga nemwekyawa netwekyawa wakyawa omuntu olw'emigo namukyawa ne subject ene sigikola bulungi ngamba omuwala omuwala okunkyawa lwaki ngamba nti ne bakuzwa nti mukapolinga ne bakuba emigo omwala n'omukyawa tebankubangako bali bagenda kukuba neŋŋaana temunkuba migo lwa mukazi nakigaana era kyaliwo mu HSC
nga kigana bala kunkuba miggo naye ng'ate gyakasirise kuba nali mukulu bakizula nti nokapolinga nebakuyitanga staff mwogeremu ng'abantu abakulu mwegamba kitwaze booti kikole booti wenatuuka emigo nagigakunkubanze musobola okunkuba nti ze ndi omu ku bakulu wano ye ne bakitulayo beesekerera bwe batyo naye ndowooza baali mu kusaaga ndowooza oba kaŋŋambe kuba tebankuba miggo jasi baŋŋamba ekintu kitambuze booti wabula tulaga bali baana nti kirina okubaawo naffe tukiwagira kibiro nti omukwano gulina okubaawo naye tetwagala balaga nti bakikole kuba si kye balina okukola yalimaliriza lirifumbo lyonna anyway kakati ku campus amawulire ogayingiramu otuuka otyogenda ku ssuubi ntuuka okugendayo nga amaliriza emisomo gyange nga munagera nga mugenze kukola gundi intaani era balinawo eyo gye bali bayita hands on training balinayo hands on training sijja byogera bingi nnyo naye naye nga Masembe teyali musajja mubi teyali musajja mubi etu we nayingirayo nenkola walingayo ba Munamasaka oyo Katayira Wilberforce Wilberforce yani nageneyo kumpi ng'enaatera kumpi kyenkana naye ngolede yali ekola bulungi Masaka yali y'amaanyi ntuukayo esangayo abo Bagatayira Munamasaka oyo yali aterola simanyi Munamasaka oba wava ku mwenge naye omwenge mubi guveeko kubanze nga bwe nkunnyonnyodde wali ebyantambulira bulungi so ne tubeerayo nenkola hands on training yange bulungi kugamba nawo kugamba ebyamawulire nali mbitegeera bulungi nnyo kazibe kamera kazibe ki ebintu mbitegeera bulungi kugamba be nali nabo ate nze nali ate mbasomesa bino okulaba nakugamba editing omukozi otyo n'omuyambako nokulaba bagenda okulaba gwoli nnyo awo wenyini ku ssuubi nga omusajja ono eka mugezigezi bwentyo nga bumanyi era tonna bagendayo kusaba mulimu kusaba kukola ki nembeera awo engirayo ndeete amawulire gange nti gali gatya mukola bwoti ntandika n'okuripootinga ne Masaka mu field nga ndipootingira live Masaka radio ya Masaka Suubi ripootinga ne Masaka andi reporter nagenda okulaba nga temuli ssente ebiseera ebyo sente nga kasente tewali akuwadde kakalawensi okatigenda okatematema ngulaba kakutuusa butuusa waka funyeeko ekyokunywa jukira muba mutambula nnyo mukozesa okubuuza abantu bwe muba musanze okubabuuza ebibuuzo kugamba amazzi ge munywa nga mayitirivu kati olwo wabalansinga otya fountain ne Suubi oba wasooka fountain medical on hold fountain ate yaliwo nnyo nga ate ensupportinga nanyo n'okusinga kubanga alinga ngeri okukosa ebyamawulire nga ate sibeerawo nnyo awo ku Suubi nasooka kibeeramu nnyo ng'olwedde naakakitandika nti waayi nfunye radio kankoleki kankifokasingeko nnyo kati ngenda okulaba ate ebiri kasente kayingira lwaki sigenda nakino kangende nakino mpolampola kino kinajja luvannyuma ze by the way kati nagenda okwesanga nga tebitambuddeeyo bulungi radio efuuse efunyemu ebyatuukawo nga wobimanyi saagenda busente tebwaliwo busente bwali butono nagiviirako ani gwosindika e Masaka agenda amalayo ebbanga lye lyonna wasiva Kampala so wadde nga wali watulaze nti no mu bitabo walinyanga ne wano mu movies ojja but otandika otya okujja mu movies otandika ddi movies twali tulina nina kaguuni ke nali nzanyiramu twalingawo n'agamba nti kati nfunye sayimu nafunamu ekyo of course kati talent nagifunaku nali njagala nnyo omusajja gwe bayita Michael Scofield Prison Break musajja ono nga ndaba ebintu byanzanyira annaye
kati comparing ebina Uganda nga comparing nnyo waka naye okusinga tonagenda mu bintu byonna n'olaba Roger byazanye comparing ne Michael Scofield atayinza kunyiga nakola kyange si kya Michael Scofield abala klipu yamuteeza n'akalukundo musajja Michael Scofield yazanyira ebintu ebinyuma kanga ayina face gyateekako eri serious ne bantambula ne bakinga ayina engeri gyatambula mu kugamba musajja ono bannaya n'akubalira kino na kino omusajja ono ebintu bino byaddala bwongo kiki tolaba ku magayivari magayiva tomulaba azanyangalaga mbamu obwongo kati nenkopeeringa nnyo nenkopeeringa n'ebina Uganda kati nzijangwa ku musajja bamuyita Ahmed Rubowa bifunga lona tonda kwa kubowa bali ndamuyina washoka kumwashoka kubaka katu kamekemukola ya ngawo nagamba kati nsinkanye Saimo nenfuna yo babulondo abe bamuyindi abo ashatongola nsumani oyo ngabo bashiba gamanyi kuri ya film zino kayo nazanyira ebintu ebiriyo wakitugira natuzanyeza kitintiro tukigira kati mbandi awo nafuna ekirozo ne ekifunyawo nabo waliwo omukwano gwange bamuyita yali Shira bamuyita Shira nga already ayina wali we bazanyira bali hasingira abakola biki ngamba nawe ndi hasingira bawe bakolera ndivanganya filimu biki mujye tukolere haso yakangene ngezeseyo kondabe ntukayo omusajja bamuyita Yasin kati mutandika tutandika mpise omuwala mbasanze babakozesa rehearsals ngazamanyi bagaba bakolera ezo zifesho gabalage fesho ebintu ng'ebyo osungwala okola otya anyiza akola atya katu wegire ekiwera nga asaba nga bwabeera wemole ebintu bingi wenatuukayo nagenda bali mu kusaaga bantu byakola kati babitegeera nga nawe gwe bagamba bamugambye okikolaga ate okikoze naye ng'ate nze ndaba omuwala agezezzaako bambi nabeerawo namala olunaku lulama sirina kye bankozesezza naye ntunula butunuzi olunaku olwokubiri wetwagendayo kati oli omuwala yate nawe kuintroducinga agamba awo neyatudirectinga ekiki naye nayigayo nembagamba mumanyi nange njagala kuzanya firimu naye njagala ekintu kiri serious nensooka mubuuza omusajja oyo mubuuza profile ye nti gwe osanze omuntu mu kampani ngimusanzeemu noyagala yetotoleko musanzeemu kale nga oyagala kumanya kugamba ng'engeri gyenjagala ekintu nga saagala kumala gayingira kintu kiviira okulaba tewali kyamaanyi nga kugamba bintu byakudda okwemoola ate mwejjemukko mweveemukko ku kasente ebintu ng'ebyo mweveemu ku ssente musondesonde ebintu webityo enda okola nti nno bano kuba banzijamuko eziwera nga twegasse kale oyo yampita n'oyo yali amuyinako connection nange nga kwendi egamba tulinga kugamba abalinga abatandika ekibiina abantu basatu ndokola nga tewali future ne mubikola ebintu tebivuddeeyo kakugamba ati ng'oli yefuula nti ye mukulu akola obulsente muwantu zikole kino tekyakikoze nenvaayo bwentyo kwe kujja mu aromatic okijjamu otya ku groups ezaaliwo ennyingi osalawo otugenda mu aromatic era oyo omuwala yennyini eyandeeta mu aromatic yali broker waziggulu teyali broker kuba naye yavaayo nayingira aromatic kati nandeeta tugamba omukwano twali ba mikwano agamba musajja oyo kyali wange kintu yagala kuzanya firimu kitegeezera kiba kyagana tugezeseeka wala weyo yagenda nagamba kansikeyo emikwano gyange nayingira bali mu Nawolovu bali mu Nawolovu kyali kitya omaye abantu baana baagala nnyo olaba baana balina dreams zaabwe ez'okuyingira movies ekyo kyali kitya experience yaleeta kuyingiza aromatic experience nga bwe nkugamba nali njagala nnyo omusajja amuyita Michael Scofield nenkobeerenga firimu ze nendaba ebina Uganda nenkola nendaba omusajja gwe bayita Ahmed Rubowa ng'alina ebina Uganda byafeaturingamu enzannya gyazannya kugamba ekintu kyakizannya ali pole ali serious straight on point
kati bigattagatta ngamba ate munaye ba Michael Scofield n'abasangawo ono omusajja wenyingira ekibiina kye sikali naye simanyi nti yenanyiri kibiina bayirawe kati oyo omuwala we yandeeta ne mugwako nga bali mu kudirectinga batunuulira eno okubalaba mulaba nga abono we baye director bono evono nabeerawo era nawo nga tebannaba kuntegeera kati ne mutwe aha muyaye muguddeko yoono eno okulaba nga yerubowa sadduka oba kugamba nti kangende musinka naye oba nkole kine ninde yandeeta antuuse nyanjule aha nyanjuleyo bulungi nseze nabo bakulabanga nga balaba kireereza atava mu era kyo kituufu nga bwokyegedde tinali kireereesi of course waliwo omuntu ali akola mu ofiisi era yeyanyaniriza olwedde baali ba mikwano n'oyo yakola kyeyandeeta so ebintu tebyambeera bine nva nkozesa auditions nenziyita bulungi nenyingira aromatic era nange natandikirawo nga nzannya buzanyi auditions naziyita there and then baali balina era bashooting era olusinzi baali bakolanga za kibuga nga ziri eno mu mbaga ya Hilda gye nalabikira nga bakola nawolovu nenzanyayo sini zaali ziwera nga zaali empitirivu zaali nga sini 10 ng'ovudde ku mbaga ya Hilda olusini ze twakola before embaga ya Hilda kyokyo bwe nayingira aromatic nange neneeyagaliramu kuva ku nawolovu wa featuring Mugoni Chenga nawolovu yali seri neera walingawo wanagamba feature movies feature movies waliwo Breaking Hearts waliwo owulira nti kibwatukira nzanya mu makungula era mu makungula nayo yali seri nenzanya mu Amira nenzanya mu Ntunusi nazanya nga CID officer nenzanya kugamba sizanye firimu ntono experience gye nnina sinti emala ne experience gye nnina ati sitange nsobola okunnyonnyola omuntu nti bitambula bwe biti ebbanga lyomaze nga ozanya movies okuva gye mwatandikira ne wano otunulira ebina Uganda awo bwoli wagamba okwogera siyabye gye bimu esaazi oyinzaga biri ku mutendera ki ebina Uganda we ŋŋamba nti omutendera gwe biriko nti ebina Uganda kaŋŋambe companies nyingi ezizanya ebina Uganda ate nga mwe muli na aromatic nze okusinziira ku mutindo gw'endaba gwe tuliko nga aromatic mutindo mulungi nnyo tegunaba mulungi nnyo naye ate endaba ate tulina bye tukola nga tulaba tulina bye tusingako nti tulina kye twakyusa mu industry ya Uganda ya film nti aromatic ye company yemu ku companies eziteekamu nnyo mu film nti omukulu Ahmed Rubawa watuula n'alowooza n'awandiika script ye agiwe ekyo kye yeetaaga agamba nti script yeetaagamu kino yeetaagamu katugenga mulaba embaga ebadde eriko embaga ya Alexa nti agipulaningira neba nti egenda kuba mbaga yennyini sikudde abatondana okutematema mu budget kugamba nova ku mulamwa gwa script kugamba script nagiwandiise ng'etambula bweti wenjagala etambule naye budget sente nyingi yagikola yamanyi gye kiggwera ye muntu atya tyaloosi mugozi eno enamba twasimbye omwogerako wali nga mu buto na biki nakukulaawo obulamu bwa mama bwakyukamuko muzeeyi ng'agenze obulamu bwa mama bwo bwashuuka nnyo era bwo bwakyukira ddala naye buli lwandabako era ng'alaba alina omusajja akuze so kati essaawa yakakati teyejjusa nnyo ojjukira olunaku yasooka okulaba ku TV era ye yali in support okuzanya film mama ye muntu yalanjagaliza buli kimu kye nali neetaaga n'agamba nti oba olyanga oyagala kukola ekyo kyoba okola yabeeranga nnyo ku sayidi yange yali anjagala nnyo era n'essaawa yakakati ye muntu kwegamba gwe kumala lunaku nga simukubidde kasimu ne mubuuza nti maama oli otya yasooka okulaba ku TV lwali lwe yasooka okundaba ku TV yandaba already nawe vunagizanya yandaba muntu nnuusi naye tannabitegeera bulungi nga tabigenda kukola tanaye nga saagala mugambe anjagala eyo aba akyezuulira weyandaba muntu nnuusi lweyamanya nti akuziza essajja weyandaba bulabi mu makooti nagamba taata watandika ddi
obw'ofiisa ani yabukuwa kwegamba kyamwewunyisa nnyo era yangamba bugambi mutuufu ekintu ky'ozannye ozannye ekintu ekiri nina firimu zendaba naye wanzanyira ekintu kwegamba mu mbeera gy'olina okizanyiramu nga ye naye ate nga toli ofiisa n'akyagala nnyo era yampa go ahead yateeka obutesitiike bbanga lyobaze mu movies omanyi wano mu Uganda wa appearinga ku TV nolabwa ensi yonna naye nga maybe namba okomparinga namba z'abantu abakulabye nekyoyina okufuna ekiriwo kitono challenges ki zosinza okulaba okufunamu naddala nga appearinze mu movies challenges zensinza okusanga nti abantu ababeereyo abatulaba ebiseera ebisinga batulabira mu kiti kirala nnyo oli n'akulaba nga atali muntu kwegamba akulaba nga ekyewuunyisa ennyo nti ne bwakusisinkana ng'owakatugambe ogenze kukubisa kirolekisi kyo ogenze ku mudaala ogenze kukikubisa wali eri naye wakulaba makooti ku TV agamba oyo gayi ndowooza omuntu omumusisinkana kizibu nnyo naye ate munaye tekiba kizibu kubanga naffe Rolex tuzirya ate tukyazirya naye ate mututeekako nnyo tetulazivaako kati naye emmere eriwo kuba twakitongoza n'okitongoza mu ggwanga Rolex Festival nti tufuna okusomozebwa okwo nti tolina kusangibwa ku mudaala kugamba batina embeera gye batutambulizaamu etali nnungi bw'oba oli wakwedifininga oli nga celebrity oba public figure nze wembanga njagadde okwedifininga nze ndi muntu wa bulijjo kyezoera public figure just obeera oli bubeezi mu bantu bangi that is it nze ninga gwe ali eyandaba siina njawulo naawe nange ndi muntu olinayo character gye wali ozannye neekuleetera ebizibu mu bulamu obwa bulijjo character gye nali nzannye actually naakakifuna nga unagamba nti WhatsApp groups ze zitera tukyaza tusaliza serebu gundi mu WhatsApp group ya gundi ne wesanga nga ababuuza ebibuuzo ne bakubuuza gundi twakolako ng'ozanya nga ofiisa kati kolo bankyaza ebibuuzo bye nasanga kukolo saaba wabudde ne banyiiga twali tulina mu shooting kati nasangako nga unagamba nti abasinga mubaamu bano banjogera bingi obudde nalina okubeerako saabubeerako nensangayo message nga bamaze okunzija mu group ne message zisigalayo nemuvaayo omuwala yayogera ebigambo yaga mukyaza wano boofiisa tetubaagala tetubeetaaga obusajja butukyama bukola ki nebulyanga kinkutteko nnyo abantu abataagala boofiisa kiki naye ng'ate nze nali nzannya kujjayo just mbeera za boofiisa nti beeyisa batya emirimu gyabwe bagikola batya era namwe mulina batwala mutya waliwo omuntu yenna yali yakuchallenge nga kuyisaamu maaso olwakyoli newakusanze teri nomu yali ampisizaamu maaso wabula ne challenge endala nti omuntu wakola nga ozannya love scene ezo challenge zensinza okusinga okufuna oli kwegamba najja mwini box yo naye gundi gwe kiki byozannya ddala mu butuufu abakazi obaagala ebyaddala bwotyo olwo kalingani abuuza musajja mukazi nga yabuuza aliwo omugamba nti njagala ebyaddala era obukosi mugamba nti njagala ebyaddala munnaaye nanaakomaawo ate akomaawo era asiimaga munnaaye ozanyira bulungi munnaaye nti kale we bale kusiima munnaaye nemuleka n'agenda ate kati mba mwetaaza ki mugamba nti we bale kusiima munnaaye byetuzanya munnaaye industry tetulina gifunamu bakazi industry eno tulina kuzanyira batulaba biki byebeetaaga okuyiga oyagala ensi ekujjukire nga muntu kikaaki njagala ensi nzijukire ng'omuntu yosomeseza eggwanga kyenjagala njagala oli abeera agambe nti Roger mu butuufu muzannye era yakyasinze kale sema official subscribing ku mukutu ba Katwega Tako osobola okubanga ate olaba videos eziringa Roger muzannyi mu Aromatic Entertainment tunatubafundikira mbozi Roger tunatufundikira
tulina kudde waliwe twatandikire tumaliriza show eno tugenda mu bulamu obw'obuntu. Omusajja omuganda amugamba nti oyimiridde otya? Nyimiridde ntya wendi mmalirawo abaana bali kukula abagamba bakwagala kitulabe banyinganyiga dda buli muzanyi wabamajjajjajjawuza kati nawe kabatyemule. nze era njagala kubagamba balabye abali eyo bajje nti nze nninga bwendi era sinoonya. era alinga bwali omalaga munoonya. Sinoonya, ndi contented. Lwaki olinga bwoli? No, as in nninga bwendi kuba obulamu bwendimu bwe nnyumirwa. Osobola kunyumirwa okubeera singo? Sigambyeko nti ndi singo, sina kigambako Saimo. Era Kugambye nti wendi mmalirawo. Akati awo ebiseera ziri 3-4. Singo, oyinza okubeera married naye nga oli mu relationship, osobola okubeera divorced widowed, because n'okubeera ki? Ndi mu relationship, Saimo toyogera bingi. Ndi mu relationship. Ey'official oba ey'okwebbirira? Si yakwebbirira. Okwebbirira kwabika bingi. Waliyo okwebbirira okw'omubazadde. Naye nga muli official mu kubo babalaba. Nze nkugambe ninayo omwagalo. Tumaze ebbanga ki? Tumaze ebbanga eriwerako. Buzibu ki bw'osinga ddala osanga mu mukwano? Obuzibu bwensinga osanga mu mukwano oli butanzikiririzaamu. Okiririzika gwe. Otakukiririzaamu okkirizika. Anti kiri bwe kiti omanyi buli abatulaba ku TV abasinga buli wakolaba ku TV agamba oyo ye ndowooza ye kakwani wa kuno talina mukazi gwatakwanangako. Naye ate munaye ebiseera ebisinga si bwe kiba. Nga bwekugambye nti naffe obulamu bwe tulimu eno obw'abasereebu nti naffe bwe bulamu nawe bw'olimu nti nange obulamu ninanga obubwo bw'olimu obwa bulijjo. Oba ojasi mubaamu jasita akakyukamu nti oli bamulabye ku TV ate gwe toli ku TV. Naye nga tewaba kyanjawulo. Naye mulekerawo tutwalamu bwe tutyo. Tuli bantu nga mmwe, tubaagala nga bwe mutwagala, so tusigale nga tuli ku level y'emu. Nze sirina gwe nsinga. Kifaananyi ky'ekyamakasinga nga oba otuuse kiwandyagadde okuba nabo. Family kika kiwandyagadde okuba nabo. Oyagala kuddamu ya muzeeyi, oyagala kumusingako. Family gyenjagala okubeeramu, njagala family nga family weeri nga yeeyagaza. Abakyala nga bameka? Abakyala ng'omu. Sirina kugendera ku kya muzeeyi nakola kyange. Emizimu giyomba oba tebakigambirwa? Mbiwulira naye ate nze siri wa bya mizimu. Ebiseera eby'eddembe nze nakulanga nnyo nga njagala nnyo kye bayita okutambula. Era ensonga lwaki najja mu mawulire, ensonga lwaki era ndi mu marketing, kugamba nyumirwa nnyo okutambula n'okubeera wamu n'abantu abangi nga tunyumya. Nga tunyumirwa, tuli awo kugamba tuli mu bintu, kugamba tuzannya tunyumirwa, bintu bya kutambula, kugamba ezo trips, road trips ezo zinyumira. Omuntu anabba omutima gwe ayinza kukolera bintu nga ki? Omuntu anabba omutima gwange alina kunkolera bintu byenjagala. Kummanya ng'omuntu nalabika nti nampa omukwano gwennyini gwe neetaaga. Tewali kyamaanyi. Nsinga kwagala kunjagala. Omuntu gweyagala yandikukubidde essimu mu lunaku emirundi ng'ena? Emirundi ndoza tegyandisusse emirundi ng'ena. Mu bbanga? Mu bbanga nkubirako ku makya. Emirundi ena ayinza okukubira ku makya ne giggwaayo. Nga njagala n'onkubirako nonza okusaako, n'onkubirako kusaaza lunch, n'onjagaliza lunch ennungi, n'onkubirako mu budde bw'okunnyuka awo ku mirimu, n'oŋŋamba bebe onnyuse nkutegekere kaki, ebintu bye nsinga okwetaaga. Weewaawo mba siri naawe kwolwo
nkubirako nga ngenda kwebaka oŋŋambe mukwano kya oba omwasiriza alimu kukugira ku matya ani wange omuwasizza era paka nojja kubeera naye awo paka era ovaako n'ogenda ku mirimu gyo kale okuleka nga olina byoyinza okwagala okwogera ebisimu njagala kusiba ebyange nazo abalabi abalungi mbeebaza nnyo okulabika nti mumpadde amatu gammwe n'okundaba amaaso gammwe n'amatu gammwe era muli balabi balungi era mwebale nnyo okwagira Saimo Official. Nyongera okusiima omusajja Saimo Official. Mu butuufu ekintu kyokola tokikoledde ffe bafirimu fekka. Saimo nze kyemmanyi n'ebbanga lye naakakulaba nze nsobola okudifayininga. Saimo oli muntu ndowooza atambulira ku mazima era gwe muntu alabika nti ayagaliza ebintu by'obikola professionally. Tugamba teri ayinza kuwugula kuba ekintu wagenda okitandika nti Saimo Official kumufollowinga teri n'omu yakugamba nti kitandike kyajja buzimbi birowoozo byo n'okitandikawo. Weewaawo Saimo nno wali mukwano gwange kuva dda nno ku Facebook simanyi oba ojjukira wali mukwano gwange kuva dda nkyakugoberera mu comedy so yoani muyindi amanya asigadde ndi Ahimbisibwe Rogers nga ndi production manager mu Aromatic Entertainment. Production manager akola ebintu bingi. Production manager kwegamba yalina okubeera ku setting nga mukama we taliiwo. Naye kanti okulaba nti buli kimu kitambudde bulungi. Wekyetaagisiza kyonna kugamba yasobola okutuusa buli kimu gye kirina okugenda. N'ekirala nkola ne Fountain Publishers, nina kampuni yange era mbadde nsaba Saimo buli w'onaaba oyogera mu kamera zonna. Nina kampuni nagiggulawo eri registered buli kimu bagiyita Dylan Services Uganda Limited. Ndi nnyo mu transportation, distribution and supply ne tours and travel. Abaagala okutambula okugenda okukulaba ku bifo ebyenjawulo, abaagala kugamba abalambuze bonna tubaaniriza mu Dylan Services Uganda Limited. Osobola okuba ku namba tugende nye tours and travel omuntu wakiyalirambudde ku Uganda. Ebyo ukimanya atuvudde mu byokusaba okumanya lwaki omuntu alina okutambulako bw'otambula wali wandigenze oyinza obanga olina sinzina tomanyina wakugenda naye tusooka kyagimanya tutaba ya mulundi gwako kale sigenda kusukkawo wano olunaku olwaleero mugeri bulungi